weekend eno ku Baba TV. Atugomanya ntuuseewo essimu eddako ogenda mmanya ndi naye bannange mutima gukuba gunadala okuvuga mu kifuba otidde obutakuteeba ekyo nkimanyi mateeka ekyaki oyo myeye tajja kunteeba omukazi yava ewaka mu 2017 mu mwezi gw'okusatu era omusajja ng'akyali awo kati entalo zonna zisenga nziwangudde kandaba olw'omusajja oba nabo naaluwangu naye ng'era bw'atatuteeba kinaatuyisa tutya nkigezaako ne nkirwanirira naye bwe kiba nga kigaanye nga nkita oba tuteebe batatuteebye yerireka ekiya kiveemu okuba tata wange lwe yafa nafuka mudiribada kiri eno wansi wuuyo beera sigira oli eyo waliwo yatutumye munnange tukuleetere ku bulabo bwa happy new year kirabo nga kino ekimuli kiriko $5,000 muntu oyo munnange mukyalawo ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwowo mugwakikwata mupomeranze ekikuba kikirira ku gombolola yawa eyo nga ku zanta so tutuuke ku zanta tunonye ekikirira ku gombolola gwe togenda kujja ngenda kujja mukwano mbadde ndi mukwambala nkubidde ndi ku mulimu naati gwe kennyini gwe yampadde essaawa noŋŋamba essaawa 5 zizino zigenda mu mukaaga wangi sigenda lwawo nengeri genda ndejje zanta hello hello lovely I'm fine how are you fine gwe wampadde okuntwala yennyini yamneeweredde essaawa 5 zizino zigenda mu mukaaga ayambala bwambazi kyokka ate ngezaako mukubira naye essimu tali ku layini nze newe yaŋŋambye tusinkane ku bata mpaakinzeewo juki wabaawo obuvuyo tewali na paaking nze mugambye ndagirira lumu gye tulaga kati ngendigenda zanta kati akwande enamba y'omuvubuka ali naye amukumidde ewaka naye kati mumpa oyo bayirawe kati kankuwa oyo oleme kumala budde mukwano tutwala happy new year surprise happy new year myayitibwa Grace ngena bamanya ali mu nsi ki ne yagambye Shifa I just want to wish my husband my man a happy new year so tumutwalire ku bulabo obutinitini awo obumwagaliza happy new year tikankubira ono gwe batuwadde omupya oli wanaamalira okwambala fenga ne surprise tugimaze Hello. Jebaleko ssebo. Kainja. Kale kati yenza aleeta surprise ya Ali. So oli naye awo anti takuwulira wangi kati ndejje zanta kugombolola kale bwe ntuuka kugombolola nenda kukubira kale
dakiika nga 10. Dakiika 10. Kuba nazze dde already ndi kulina ery'endejjo. JK gift hampers, ebimuli eby'omulembe, ebimuli ebyakabi. Hello, lovely. Mukubidde naye teyamugambye. Tasobola kumugamba oyo mundu yange. Mundu menye. Manje gaba ga ku ttaka. Ali naye kati oli wanaamalira okwambala nga ne surprise tugimaze. Ngewette. Kubanga jjamu mungi buli wamu nga woomanye 31st bweba. Kati nange bwe tubyongeramu nnyo eri ate abantu bamuvinga buli omu alina muno ewayagala olunaku aluyingirire. Abamu bali ku mirimu so ate naffe tulina ewalala gye tweyongera ekyo. Kituufu. Kale kantuukewo. Lwaki? I think 10 minutes. Okay. Oh my God, thank you, darling. Kale mukwano kantuukewo. Kale dear. All right, guys. We wanna wish you a very happy new year, a lovely happy new year. Tubagala nnyo era nga mbagambayo obugambo buno wammanga mikwano. Tukulembeze nnyo Katonda, tumwebaze ate era tumusabe atutaase ebizibu byonna bye tusanze mu guno gwe tuvuddemu gwe tuvaamu abitutaasa ate bannange atutaase ekirwadde ki COVID ki corona atutaase Mukama. As we celebrate ne Katonda bannange tumugambeko ku bintu ebyo. Wanowa Zanta gamale ngendo buuzi gyebaleko ssebo. Wane bayita Zanta gombolola eriko wa gombola hiyo gyotunudde mu kumpi nyaawo ntunudde mu gombolola ku mukono gwoliko okulaba ekikomere kya 99 kyosanga ekinene ku kkubo oliko ogwa drive. Kale gombolola tweyanziza ssebo tutuuse kale Wesitola bekikomere kya 99 gukenda nekkubo lyokka. Ojja kiraba kiri awo kinene nnyo. Kale tweyanziza ssebo. Waliwo n'abasirikale kukuba. Kale tweyanzi. Kitegeeza tutuuse. Tugomanya ntuuseewo. Essimu eddako ogenda mmanya ndi naye. Tufudde. Ate mufudde. Mufudde. Tufudde. Surprise nga tujipa planning nze nebbanga myezi oba 3 oba emeka 4. Myezi 4 kati nze ndi kugombolola era mulindeko ffa. Anange tufudde. Timaguntera kumukumu. Kale kankubira ono mulamu wo mugambe. Kuba gombolola gye ndiko katika musoke mugambe. Wanje? Sebo ndi kugombolola. Otuse kugombolola? Kati kirira Lusigaleko? Ngiyise? Kirira mwawo. Nja kuba nkulaba waneeno ku kikubo ekikiri. Ku kikubo oli ku main? Ndi wano ku main. Kale tugambe mbalengeze eggula ya katuvudde ku ggombolola tuli yeggo oba ali mu mpale ya black. Tudde eno kale sebo. Okay. Ani. What's out? Kale. Yeah. Opshifa nakawombe mu program weewunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. Ati godda waka waali kale ffe katukyuke nga gwe bokkirira.
tugenda batulabawo dda. Bake for me be batukoledde keeki yaffe. Mpolaawo mwala. Tulina okuavoidinga the mistakes we did. Tulina omanye ensobi mu bulamu ezo. Nze omuntu oba olina okufubanga buli mwaka you adjust n'okyusaamu ensobi ze tuba tukoze mu business, ensobi ze tuba tukoze mu day to day life, mu relationships, mu friendship, mu ngeri gye tulivinga obulamu bwaffe. Omuntu n'ofubanga buli budde you rebrand n'ofuuka omuntu omupya in a good way, not in a bad way. So tukulembeze nnyo ne Katonda mu byonna kubanga watali teri kisoboka. It's a beautiful garden. Hello? Wanji? Tuli mu kukkirirayo. Fudde. Nze nonsesa. Omutima gunana n'okuvuga mu kifuba. Lwaki? Surprise eringa eyiyo. Oba otidde butakuteeba. Otidde obutakuteeba. Ekyo nkimanyi mateeka. Ekyaki? Oyo myeye tajja kunteeba. Dayira. Ekyo nkimanyi. Emyaka mingi nga mudduseeko. Dayira. Omukazi yava ewaka mu 2017 mu mwezi gw'okusatu era omusajja ng'akyali awo. Ndina mulamu wano wanje wewa olaba bano abawala ababiri gye bava. Semakula akayimba okalabye akayimbe ate kituufu nnyo ate nnyimpi nnyo. Kati bwe tuweta bwe tukayembe tuddawa kuba mbadde njawondagirire goddeyo ffe tujje okalaba Sema. Ono kasooka aveemu atunulewo, sooka oveemu Sema ogende olabire ddala ekituufu. Sooka opaakinge akulengeze then ndowooza owulidde. Enkuba yo yatonye kansigale na mu flat shoes wabula. Kubanga tugenda kutambula. Gwe wamuddukako emyaka emeka? Navaayo 2017 mu mwezi gw'okusatu ng'akalagaane kali nti ngenda kumala ettaka emyaka 2. Kati bwe natuuka eyo nga omanyi nti n'ogenda ku kyeyo ofuna amagezi amalala mu nsonda ez'enjawulo. Kati nali siina kemiriiki ettake nga okugula okumu kuli Uganda okumu kuli ttake kweganga polisi wenkwatirako endipootinga. Bino nno ndi ku kamera. I hope you're okay. Kale mukwano. Kati mukwano gwe nangamba naye lwaki tetweyongerayo ntuyingira Europe. Ne mugamba nkubuzeewo. Kasitole wakanyumizaako. Nkugambye tajja kunteeba kasita yamanyi kubanga naawe nyini tebyali byangu n'okutuukayo obutuusi. N'okutuukayo obutuusi mwana gwe kwali kufana kuwona. Sitole waginyumiza eyo mukwano. Kati n'okutuukayo kwennyini osete olinga ofuna empapula nalwo lubadde lutalo lw'amaanyi. Kati entalo zonna zisenga nziwangudde kandaba olw'omusajja oba naba naaluwangu. Kolawo omusajja oba akyakuliko. Omusajja akyali oba akyandika oba tandiko nga nkozi wangambye n'owooli ovaawo si kyo? Ngenda kulinnya nga 6. Nga 6 ova Greece. Eyongereyo ngenda Netherland.
kirungi nfunye n'omukisa nti ngenda kubeerera ddala mu kibuga mwennyini kati ate awo ba free kati katulabe munne omwami oba akyatuliko tumanye wafa naye ng'era bw'atatuteeba kinaatuyisa tutya bw'atatuteeba nakyo kiryokke okuva tata wange lwe yafa nafuuka mudiribada sikyalina binnumi byakulumaaluma dda wafiirwafiirwa dda netiwaaka kyentamira netiwaaka ebadde evuddeko wamma netiwaaka yange ebadde ekyankalanye gwe muzeeyi wuuyo yafa ne bikuluma bwali bulumi bulala n'ofiirwa n'abantu abamu nafiirwa omwana gwenzaala ne binnuma obulumi ne bugenda nenfiirwa kitange obulumi ne bugenda kati tekyali kinnuma ate n'abamu tulina n'abamu abatatuliiko like betwayagala ennyo nga weebali balamu nabo ne babanga betutayina ng'ate bantu baffe ne babanga abatali nga bakumutima nnyo nga bakumutima nnyo bamunda bandibeddewo oba okitegeera nga bamunda nga yasookerwako okwebuzibwako kati grace kino kiri naye ng'olaba naye akwesamba noga n'obitalaafiya nze sasira mu buli kintu bwe kigaana nkita nkigezaako ne nkirwanirira naye bwe kiba nga kigaanye nga nkita nze nno nataddeko ku keeka I love you my butterfly gita nzibu nene nzibu teyinza nasitulwa muntu omu nnyebo tofudde nene kati omuwe gitaaye natwataddeko happy new year oba atuteebye batatuteebye yerire keeki yakiveemu ono yategese n'obutebe bagenda otuula kati agenda yiiya bwamuyitawo ajja buzi ava saidi ki agenda nti kulaba emmotoka ekigambo kati how can we park this car naye nga tulina kye bayita atusitulireko ye kennyini keeke eno kuba tulina kye bayita keeke etasitula muntu omu ajja keeke nga nnene 5 minutes kale kati jangu otuyambeko tusituleko waliwo wano tetwagala ositula nga tekisitula muntu omu jjukira omu aba agira kati semakula vaamu akusitulireko tugiteekesa mmwe yazeya kati kyembuuza ye tabeera one around akola kati ali kuva ku mulimu aviira saidi eno njamanya nti bwempakinga emmotoka eno nga talaba kipande kyange mabega kati ngenda kukkirira tukyuke tutunule eno sooka mujje musema twanguwe mu ddakiika ez'entono tukoleremu gula wano lweno gondi no kwali ku ssimu wano oyogeddeko naye naye towamubiddeko ate ebya surprise si byakubbirako binyuma nga kati musitulireko keeki eyo mufune awo wemugiteeka mu busubi awo wemugikweka kuba muneyo omukolo tugukoledde awo kati anafaafaagana nayo gitwala ogiwulidde kiro 10 kijitaakye kubanga yebadde afaafagana nayo yamanyi kankusinga wano nno nkuteekako ku vidiyo n'olabako nga bagitwala baabo bagitutte baabo bagitutte
nene kilo 10 plus jita bajaliirako wiiki kati bino bisigadde byange kati munnange bwe tutyo bwe tuli. Thank you. Kati agenda nti kuva eno emabega kati katupakinge nga talaba kipando naŋŋambye ava eno. Oba atuteebye oba tatuteebye teri kukaaba. Ekimuli kyekiri eyo emabega kireka bulungi. Tumulekere ne smartphone ye bwaba ate bwaba akyatwagala naye ng'ayinayo. bwaba kyatwagala naye ng'ayinayo nasegenda kulwana ntalonze anti muneegusinga gwe okugyako nga ye mwennyini gwayinayo gwanaalekayo n'agirinnya najja n'abeera eno awo mba simuyinako mujja teesa kino kyekijja otuwa ekyokukola bwe tunaava mu kino mulyoke muteese banange twangu essema tukyuke lwa nsonga ajja kusanga ate kyaliwe ng'atudde n'ogukeeka ogunene ate nago nga naffe tetuli yeebuuze kiki ekiri wano katukyuke. Aha onyumidde tumusazeeko okwekazako neekaza naye omutima sirima omutima toyina anna ffe tuzze ewa Ali ewa mwami Ali teekanga wano abalala baba bayitawo right teeka wano mu bbanga wana nti wayonoonese nnyo ajeje kitokikola hey olaba tuseereredde wano ku kkubo olwo tuba kwepanka kuwetayo wabi nnyo kale naye maama katusabe ono nga teyamugambye neetegeka gye yeetegese n'ateekawo n'obutebe kati ate oli omulala gwe tulesse Shakira oyo yali alina kutuula awo ng'amukuumiddewo Shakira yaabaleeti mu kagweko bugwibbum naye Shakira yakedde ku restaurant kusiba mpombo bambi naddayo akawungeezi jayo ekimuli tufulume lumu baba ojunya ofulumira era ndozo sana ofulumira eno side munne nno andoza amukubira olukubira mulaba ku ssimu babuuza otuuseewe kati oli naye kati ayinza n'okutandika kwebuuza onankubira lwaki ankubira nnyo kyaliwe nnyo kati tasobola kwekengera ate yaŋŋambye nti yamubuuzizza mama wabano omuwuliza n'amugamba nti enamba yavaako enamba yange yavaako kati tamanyi talina kyamaye bannange esimu muli ye bannange esimu libbulu kiriko emitwalo 5 ayite mu lusooka ayite mu mwaka agende wali eri ku Aki Boys babakwate ebikozo bakwata teri kucakala kale katusooke tugende wali eri
Kansooke nve mu mmotoka teri byasireyinga mu bukondo. Kansigale mu Era fula. tebirinnyo tukubona. Olaba ono agenza olaba obulabi azza asaabadde tosi. Kale katugifulume. Anti omanyi Ssemakula asoose gendayo n'alaba. Okay. Kale. Nja kuddamu kkubire katumulinde. Kale dale. Opshifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. Kiri eno wansi. Ayayayay. Kino kikka. Kati wamulimbye eki? Wamuga olinamu obuzibuzi bwe? Nze bandeetera kakeeka kaako. Kati ajja amanyi olinamu obuzibuzi bwe. Ne bw'atajja. Tugituuza awo wansi akakeeka kabikkeko. Baaba nnene. Nze nno mbadde manyi kale keetuula awo. Kati ogibikka oti amane manyi natuula wansi. Kati omuntu ntuula eno sayidi. Oli tatuula. Igwe oba ofune oba mabuloka gali. Kati yangu osaabale kiri ekisooto kyo. Afubutukira wano oba wali. Owa kamera tumukweseeyo mu mabuloka. Kati bino bimuli tubikwesemu akakati. Uyajja. Uyaze. Kimuli kireete naye talaba kigambwe kubanga erinnya lye beeyita. Ekisooto. Aliwa. Sisanyusa okulabako ssebo kyekiriwo. Surprise. Tukuleetedde ku birabo bya Happy New Year. Totumanyi. Waliwo yatutumye munnange tukuleetere ku bulabo bwa Happy New Year. Ku kirabo nga kino ekimuli kiriko $5,000. No. Mulimu n'ebirala. Amaanyi mangi. Annange. Happy New Year. Bakwagaliza omwaka omulungi. Naye banayo omwagala. Anti olwo nga nnoonya ani akuntuusizzaako ne nkufuna. Sobola okuwa obubaka bwa Happy New Year. Goza ani atumye. Surprise anti yiyo. Gwe kyeba surprise yiyo. Anti ono ize namukubidde ne mugamba yenze Shifa nyinawo ku birabo bya mwami Ali Mukasa. Ne mugamba naye nyina ku birabo bye. Wanje muntu oyo munnage mukyalawo olaba enkubidde nako. Bwaba mukyalawo ng'afaanana okuba nti ye Grace simanyi. Kankube essimu tulabe. Simu bubi kamukubireko kituufu.
ono olinza owabya gwe mugambye atutumye mukyala we n'agamba ne mugamba mukyala we wamma mukyala we otugambye ani agambye mukyala wange agambye oba mukyala wange afaanana okuba nga ye Grace bwatyo bwatugambye ngo mukyala we afaanana okuba oba nga ye Grace alongo ogamba ki kinaye bulamu bugamba ki olikiriya olaba omutima wagusokolamu n'ogusigaza agambye I love you my butterfly Mukasa Ali byonna bibyo bagambye gwe muyaaye byonna bibye abuno ataddamu kuba agambye gwe muyaaye kyogamba byonna bibye oli akusitulireko muleete wano laba ebirabo gye tubikola agambye bannaye gwe muyaaye kyogamba byonna bibye oyo muyaaye wange nenga neyanza surprise nga y'amaani anti munaye nali kunakusuubiza okutwalako ku Happy Boys nga tuyingira omwaka ekintu ekinnemye okukola nze muyaye mbadde byange naye baaba gye banzigye mukama y'amanyi naye nga nsanyusa okuwuliza naye bulijjo okyaliyo mbeerayo n'ensinza kyamaanyi obanga mundamu gwo kyantegeera nakuwulira nange neewuumuza okubanga nino nkyaliyo eyo buli oba obiwulira sirina kyakwogera bula amaanyi nga mangi omwaka omupya mbadde nsaba okasiime just okukwebaza okunjagala n'okubeera omugumiikiriza gye ndi kuba nange siri mukazi mwangu oli wa tabu wanje oli wa tabu byonna obimanyi sirina kyenziramu kaki wemanyi nti oli wa tabu nti gwolimaba buli lunaku nti nonina eddalo si ggwe nensi bwetyo oyo ye muntu siwe ki obayeziba nirakolera akalungi n'akabi naye kwagaliza omwaka omulungi okusanyu nabadde manyi naabaawo naye saasobodde neera kati era okitutte nti neera nalimbye naye nga bwabadde busobozi bunkwatamu ng'omuntu kweli smartphone akwesanirwa omusajja teriseka esanyu ly'omusajja teriseka nti lwakuba essanyu ly'omusajja teriseka kale kaabawo tulabe manyi gwe kamala byonna oyo kamala byonna ekyeza twasanze omutuufu yewaamaanyi wange bodegaadi yewaamaanyi wo bana yakutegeera gwe muyaye wanje mwana neyanziza nyawe
yayo wange kinaye mubuuze byonna bye tubadde twemulugu takubuuza naawe oli muntu agabe tomubuuza bingi naye muntu wamma ayagala kubuuza ono nti nno bituufu okyamwagala okyamujjukira emyaka nga mingi gyakusuuliridde eddoboozi lyo okyalijjukira teka on yengayo olungo ngoyogera mpola njogere ntya nali njogere bako tokyaleekaanamu nga tokyakola voko gafa Museveni yagaggalawo ni kyatukola atuvuze speed kweli nekyakalimwa sala mukama nawe nsaba mukama akunkuumire suubira ng'oli musanyufu kiwedde bwakyakwagala ate nze mutima gwange manye ekyomuwendo kisigala kya muwendo newokisuula mu asidi kyobolaba kati Grace Golodi wa muwendo tasaanuka ne wagwa mu asidi okitegedde ansa tugiina nabuteeka mu nsawo eki obugere anaabunteesa mu nsawo akyayinabyambuuza nti okyalinayo kyakyomubuuza nze mpozi nga yo yambuuza nze ebyange biweddeyo kasa yagambye nti mukazi we ye Grace nze nempanika nonziza ku ggombolo mumubuuze eko wamma ate gwe nkwagadde nze abakubuuza olwo ono tasobola kumbuuza nalongo kati wanambuuza agenda kusigala naye anti era nze mbakubuuza kati okomawo ddi zenkozi mutaddemu n'akukuta naye okomawo ddi naye tomanyi kyomuleetedde okuntuusa wano nga tambuulidde tomanyi kyomuleetedde muse kamwalo genda yakubiddeko nze sitidde kamwalo genda ajja kumbuulira lwaki antuusiza wano nga simanyi naye nga Naalongo wangi omwami omuyina agambye bambi ekituufu aŋŋambye mumuwe happy new year naye tayinza nakunteeba emyaka mingi omukozi wava eno myaka gwakumeka mwaka ki 2017 mu mwezi gwokusatu 2017 mwezi gwokusatu waliwo otuuka nga tekyasobola kubala myaka kyesonyiwa bwesonyiwa emyaka tubadde tekyasobola gibala nga tulina kyesonyiwa emyaka mwagivaako gibala ne mugyesonyiwa teribala myaka yaki okujjukira ebingi tobala myaka okitabo kimutambuza bulamu awulidde byali kyekikulu obulamu nsozi tezisinga owulidde abantu basinkana nkuliza wanje ebimu bibiwulira n'okubakezukafuka mmanyi oba ye yayogera empola ye yayogera empola gwe muyaye agambye ensozi tezisinkana nali nkumanyi ng'aleekaana siri muleekaani munnange wayiriza gwe kyobumanya kimu ensozi tezisinkana n'abantu basisinkana nja kuddamu nkulaba ayimba kaffe kali akayimba kammwe kaliwa kali nyimbiramu akayimba kange kewayimba luli n'olutiko ne lummera sooka kayimbe bebe tuve wano tula twogere munange n'amatonzi gulire ebigambo byange obiwulire mubamu kyotategedde nkusaba ombuulire bibuuze ansanze nkwanukule byebyo tuno sinagwamu tonagwamu ddoboozi lwakubafu olw'embeera ekifuba biki naye
nja kukuba gye bujja eddoboozi oliwulire. Okay. Ekyo Grace. Ono kakeeki kagiitaako kakuwoomere n'olukomo nkubirengako tunyumyemu. Oba kweyuzayuza tweyuzeyuze. Nga bw'oyuza nze njuzago. Weebale kunjagala, weebale kungumiikiriza, sinza nina empisa ennungi eziri awo. Naye n'ongumiikiriza n'okumbuulirira n'okuŋŋambanga ebigambo ebinzizaamuko ku maanyi ebiŋŋumya wenkyamye n'ontereza amanyi tebiba byangu omu agamba ankeesonyiwe okitegeera naye n'osigala ng'olemerako kyakabi nnyo ekyo mukwano. Anga kimu kyemmanyi nti omuntu aba ne sayidi bbiri kitegeedde aba ne sayidi ennungi n'embi. Kati oba oyagala omuntu olina okwagala yenna toyagalako sayidi oyagala ebirungi bye n'ebibi bye. Oyagala ebibi bye n'ebirungi bye. Oyo ye muntu nange nina ensobi zange ate siri muntu. Nange nina ensobi mmanyi sisaanidde naye ekyo tekinjijaako kuba nti wendi. Kale nsanya n'ebyokugula bimpeddeko. Olabye bw'oswadde. Nswadde. Akuddizeewo wojje. Nti Katonda akuddizeewo wojje. Ate nkwagaliza ebisinga byonjagaliza. Kyekyo. Kyova omanyi njagala obeere mulamu. Amina Mukama akyankumye ndi mulamu ate ndikkiriya nnyo. N'okusingawo ekisuubira. Amazzi otambulira Mukama akumpeereyo omukisa ate akunkuumire. So ono Grace muyaaye wa. Mutima gusigale. Muyaaye. Kiwe kiri muyaye matama ekyo. Kyogamba ina amatama nga agange manene. Mulaba wano wuno. Mulaba. Mama tama nyina kye nayogedde. Nange sinkunjogedde. Ngira amaviiri. Ngati bawe inatesobola omuddamu totya kufa. Nange omuyaye mutiira ddala tete njogera eki nasirise byampeddeko munaye onkubyemu ku zero. Nswadde shifa wallahi. Alabika abadde wamma akemekkereza mbw alabe okimanyi. Naye si kibi. Kyakoze si kibi. Kangamu n'olaba. Tumanyi okwerabira. Mumanyi okwerabira kati akujjukizza. Mulimu gw'otasobola kwerabira naye tumanyi okwerabira. Mulimu bye twerabira naye mulimu gw'otasobola kwerabira. Si mu bubi byaye tokitwala wuye byange obimanyi si mu bubi. Naye nga bye bituufu. Mazima gabe mazima. Mulimu bye twerabira naye mulimu gw'oteerabira. Kati esobola mwerabira. Tuli abuuliza eddoboozi ne mmanya nti oyo ye muyaye matama byebyo. Ate Eva aba aseka aba musanyufu. N'akantu ako mu nnyindo kajeemu. Tegedde. Awulidde bwe bagambye? Bagambye k'akantu bagambye byonna obikoze naye akantu k'omu nnyindo ko kajeemu. Kantu ako kaatuyombya ddala. Myaka kati ebiri. Jagenda bakafalimu. Wangi taata? Omyaye. Oba ofuna abakwegaddangako nze bye tebindya naye ng'akakantu okajjeemu kyekikulu. Tegedde. Simu. Oh, mama nnyabo. Azite. Sakalongo kudidde katunja kajja mutaata. Kangamu nange kimpa amanyi okumanya nti omukazi gwe nnyina alikiriya. Ate nkwagala omu ngambe nti nno nti mukazi muliko bwomu mubeera olabika bubi nnyo naawe. Naye kati bwe nfuna omuntu ne mmanya nti wakanze muli ne wakwegaddangako manya kikiriya. Naye akantu ako kajjeemu.
naye bannange kituufu akantu takaagala ebyaddala kapini k'omunyindo takaagala agambye oba bana tebiddikamu nabyo oba bakwegadanze oba bakanzeemu ate munnange bakangemu naye amanye yafuna mulungi n'abalala bamulaba naye akantu ko ebyaddala abatakaagala olaba akagerageranya ku kintu ekyo ekyokukiitinga bane ekisingayo obubi ekyo agenda ne bakukangamu okola byokoze naye osigala ojjukira nti omuyaye yali asinga bano abambuusabuusa bino okitegeera kati nze sikyavuganya alinga akugamba nedda yeteerawo beetulye ye yennyini kwewa freedom naye akangemu kati bogira agambe sagamba anyisa abasajja sagame nti Shakira ajja tuuka nga maliriza era kituufu naye kasitaafu olabye bakusazeeko olabye omukolo bwe guguddeko olaba omukolo we guguddeko emikolo gigwanga kati obwedde oli eyo weetala ntomanyi nti waliwo emikolo egikutegekebwako katono namunsanga nafunyewa nga twamaze dda okugira okuketta nze nketteka ate tetukuyina muyambiddwako kino ekikonge kyamaanyi ekikonge obadde osobola okunoonya anti era omuntu onoonyawo wikinensi ye kati ekikonge ekyo ye wikinensi yo yamusalako magulu naye ng'okitegedde omwami ye omuyina mwami mulina kati ebisinga mbiwangudde agaebyo kati omaze olaba matama bagamba ate beera mulambulukufu kisegedde embwa ebeera mbwa mulaavu ate kati oddaawo mbw ate laavu ogikoleremu biki laavu tebagiwa bingi laavu guba mutima okitegedde okubula ku maaso si kuva ku mwoyo ekyo tebikulya nze nga tebindya bindya nze amala omwaka nga sikuwulizza biba bindya ate awo wekiwa nebbeetu okubanga mutima okiwulira ne buli kaseera oba ondaba ojjatuuka okubanga ndi mumanyidde nnyo twemanyidde nnyo kitegeera naye wabeera ng'omulaba akaseera katono laavu eba nnyingi amaanyi gaba mangi okitegedde kimanyi kigeraageranya lwaki shifa tomunkangiddemu omwana oyo nga mubonyaabonyeza bannange mukolere ki mukangemu awo nkangemu bajjewo bino ebintu byabwe byekisiru binjamuka okukangamu kwe kutya okunkwana mulaba ono obubaka wabufunye dda naye bannange wulira nneeno kati nno omanyi nti nno ate yennyini ono wuuno agambye mbu okukangamu ng'omusabye ankwanemu nedda kuyimba kono gwe kyogeremu ng'ensi ekiwulira mutume omuyaayi obawooza tobamanyi obamanye wanje si mu bubi omusaayi guba gulina otambula ba muntu nange ndi muntu kyekyo ekyakiganye lwakinedda kati wamma mugambe ebigambo ebimusiibula omwaka omulungi mwana omwaka omulungi gwe tugusabire nnyo naye bannaye akwagala nnyo by the way ondamu gwoba okyampulira tekisinga akuwulira nno naffe akanzeemu alaba oba omuwulire ebyaddala tubadde tukangamu
ng'ebyaddala tumanyi totuliiko naye tugaaka tukangemu naye kati bakanga omuyaye so asokimbawo bakanga omuyaye abayaye nga tetuvunda sigala lubeererangawo kumukutu mbeera kuna kumukutu Grace bimuweddeko mulaba nze mbamba siibula musaleko ekiyammwe mulyeko ekiyammwe byonna bimugambye byampeddeko kale musiibule mu bigambo ebirungi ebyo eby'omukwano ebyo empaana ebitonotono bano abaye baleme kulumwa nnyo kituufu ebikyayinza otuluma wano waliwo abayaaye twetolodde bayaaye security tetumala gwe muyaye naawe wuliriza twagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu njagala obeerenga musanyufu ebbanga lyonna nsaba mukama akukuume buli gy'olaga yonna kakeeki ako kakuwoomere akajjita ensonga lwaki namugambye akole keeki yejjita ebyo saagala kirooto kyo kyerabire olina olugendo lw'okutambula lwotanaba kuggusa so mbadde ngezaako okuza kujjukiza ky'olina okukola ebigambo leero sibula bingi bimpeddeko naye kyoba omanya nti gy'oli kibadde kireyo ne bikuggwako ng'oli mwogezi muwala wa kyogezi nga bikuweddeko kiki muwala wa kyogezi mwogeze kale munange obubaka muwulidde ejja kuddamu okukubira omuyaye muviire kale obubaka muwulidde ebisigadde biri mujja kwogera ekiddako naye nekirala kino kakigambe pini ngenda gijja akantu ngenda kajjamu omwami tekaleme kulumya mutima komaawo bisigadde bya mu kisenge bana baye nga babiri ebbali bimpeddeko mukwano mweraba bisigadde bya mu kisenge akafeke kiri lwakuba akayimba ako akansiibula kokka nze nveewo omukyala nno faaniwo nalooza nti ajjukira okuyimba omukyala faaniwo mpozi kaali kayimba kyasabye kitono ensabye ekitono kanyingiza omwaka nange nga nkawulidde mbu bulatha alina obuyimba bungi n'obumwa bwerabidde mukwano webale muli ne buzanzaani wewalondayo mu abo bonna bangi ebyali ebirootola baatuutu kuba obufaananyi ng'ozadde abaana ekyo kimala okiwulidde naawe yongerayo kakola kalayini kali akalala agambye aliraba atya nga ye taata gwe maama alina ensonga ze nno waliwo ne kalayini kali akalala sikawulidde ennyini matwala era nnyini mutima tuula wansi diyatuwaye oba olina ekyakunyiza oba ekiruma kyenkusaba kale wembanyiza totyaŋŋama kimanyi oti y'omukwano w'ekisenge tutuule omuwulire wasobye ensobi zigonjole mu kukyusa embokono gosabule tukomaawo bajja kabba nti omanyi bajja nakabba ababbi b'ennyimba nti oba babba babbe be owulidde ndowooza byonna mbikoze nkwagala n'ebiteetaagisa mwana gwe naye nga weeraba ate kati laavu eyongedde n'esingawo luli tubaddemu okugula okumwena okulala eri nga twerekeramu akakaaba empola munayo beera esigala ekyaliwo oba mugumu katonda ali wamu n'abagumiikiriza kati naawe mukyala wo mugamba I love you baby omusiibule kuba muneetayagala va ku ssimu yaffe matama wanti muyaye mwana neeyanziza byonna bebi nkwagaliza ekisinga mukama akwatireko wojje ne leero olugudu lusooka mwaka
Chifa kanve ku simu yammwe. Duka ku simu. Naye kapini ako kajjemu. Simu yammwe ekyakimu. Ate akitegedde nti nno oli serious. Kale baayi munnange. Matama w'abandi baayi. Kale mukwano. Kale. Okay. Dolwimba lwabadde ayimba olwo? Luyina video? Bajja dutuwa. Ajja gimpeereza tujja gikuba. Okay, kati nno surprise yaffe eno gy'olaba eri ku Baba TV. Ya Rabbi. Wanje? Baba. Ntinda ne jinja. Sikobye Lusoga. Ndukoba kitono. Lusoga mwene. Siridi ndi Muganda mwene naye nga nduwuliramu katini. Ndipo ogera Lusoga. Kati ngoko. Nenga nduwulira. Nkola ku Baba nenga nduwulira. Kale mjaduika. Golumanyi? Olwidi. Amyaka najua. Atotadde mu Swahili. Empozi. Hapana najua kuongea hiyo lo Luswahili. Nimi ezimu tuba tuzuulira nayo zoogera. Atwadde mu Lusoga. Okay, mikwana batulaba ku Baba TV program ayitibwa Weewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Omwagalwawo waffe ow'olunaku olwaleero ye mwami Mukasa Ali nga bwe twatandise nga njogera ne mukyala we ku simu Grace. Nangamba Shifa bambi genda baby wange omwagalize happy new year. Nga bwe mumanyi enkola yaffe bibamu okuteeba surprise gyeva. Ne bwaba maani ne bwaba maama ne bwabaani bonna bateeba tekiri nti lwakuba mwami. Nanganze simusuubira kunteeba omuyaaye wange oyo naye sifuddeeyo Shifa ne bwatanteeba kuba nange sibadde mutuukirivu. Omuntu nave Uganda 217 naye muntu okitegedde ekyo nammwe mbeerengawo nga mukimanyi nga weddako omuntu n'ogamba nti munnange myaka emeka. Nene tugamba muneeka tujjeffe tukole surprise tulabe naye era mubirabe ebigenza ate mbeebaza mwenna abeekuumiddeko mwebale kutulaba. Programu yaffe ebeerawo buli lwa Sande ziba ssaawa 9 ez'emisana n'olwomukaaga emisana ziba ssaawa 10 nga twewunyisa abagalwa baffe nange Hope Shifa Nakawombo yita ku +256 702562157 oba noyita ku +256 782101569 ze namba eziri ku screen zijjeeko mukwano zikoppe bulungi ate weewale abafere abeyita Hope Shifa. Mbajjukiza Bake for Me etukoledde keeke eyo balina n'essomero erisomesa okubekinga cookies n'ebirala byonna Jeke gift hampers be batukoledde ekimuli kyaffe. Thank you so much, we love you till next time. Oyinayo obubaka bwowa abantu abalala oba bina bootumirako? Tumira Uganda yonna twalize wamu tuli ba Luganda ekitufuula okutuyita abana Uganda. Exactly. Mama banjawulo naye tuli ba Luganda. Kati ntumira Uganda yonna twalize wamu kyekyo. Mama wange bakyali bange n'abayimbi abatandika temuzikiza birungi biri maaso obugumiikiriza kintu kikulu. Kale sebo. Okay mikwano lwaki sibasiibula mbagamba happy new year. Nga bwe nabagambye nga tutandika nti twewala ensobi ezimu. We learn from mistakes. Mulimu ebintu tobera nnyo mu kwejjusa. Tugeze bwe baba bakukyawa towejjusa forever bankyawa noonyereza lwaki bakukyawa so that you don't repeat the same mistakes mu relationships empya. Bw'oba badde ne ba fake friends bakukoza ebikyamu bakulyamu enkwe bakukola ebyekiyaaye bw'oba otandika omwaka omupya you're getting new people, you're getting new deals, new plans. Obyewaza otya weesetinze otya ku luno lumba ng'olumbye eddala. Tukabye nnyo nti omwaka gino gyonna gibadde gye gitulugutulugunyiza okuva COVID bwe yatandika ne tukaaba naye tetumanyi oba ogujja kinaaba worse gwe tugenzeemu we don't know oba si kyo it might be better. N'ekirala tulaninga okulivinga ne situation tuyiga embeera nti bwetyo bwe yajja tugirivinze tutya otherwise egenda kukuba ekigo ekuleke wansi. Tulwane embeera tetuleka wansi tulwane embeera tujimanyire ne tulivinze tutya nayo twewaze tutya checking ebintu ebimu. Let's learn from our mistakes ate tulumbe nga tulumbye eddala.
above all Katonda tetumwerabira mu byonna bye tukola ng'omwana omutandaba ng'ogamba Shifa is like Shifa you inspire me messages nziraba Shifa my diva you inspire me Katonda ye buli kimu byonna ebikusobedde omulimu oguganye emikwana egiganye relationship eganye obufumbo obuganye talk to God mwetikke byonna goba osooka okulowoozaako nga tonnalowooza ku kirala mbaagala nnyo bambi mbaagalira ddala we love you so much mbagamba nti bye bye banange bye mwami Ali keeke eno gisale mu ngeri yo celebrating nga bw'oyagala ne banno tugikulekedde yonna ebiriko ziwaya ziriibwa biki mumanyi bino ebabiyita aba music twandisaze nga mukyaliwo namwe nemulya naye maama 3 2 1 0 obadde olina okugamba emu kitundu okay prize ogirabye Shifa lero nzamulina nenga abantu balabe balina laavu kati ate bana batera okugamba Shifa abipanga bya bulimba bituufu bw'oteeba omuntu nga si yeye biba bikulemye ate teri kubbirako webale nnyo webalire ddala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu thank you wetuli nnyo